Ziramu nateera okukwaniriza ku mukutu guno ogw'amagezi amakusike ate nga naawe omupya eyakatweyungako kujukiza nti nyiga akapeesa kakaliko ekigambo subscribe n'akada akakadiridde osobole okuba nga tosubwa obutambi bwe ngenda okuteerangayo. Olwaleero njagala njogere ku ssemazinga waffe Africa, ekimu ku bitundu mu nsi yonna ekirabibwa abo abali ku ssemazinga wa Bulaaya nga ekifo ky'abantu abaabula, era nga omwami omu mugenzi ayitibwa Joseph Conrad yatuuka okuyita ssemazinga wa Africa omutima gw'ekizikiza ky'ensi yonna. Ebbanga lyekulungudde mu nsi yonna nga alabibwanga ekitundutundu mu nsi yonna eky'abantu abaabula oba abaasigalira emabega, nga wadde alina ebyobugagga wabula ekifaananyi eky'enjawulo ekirabibwa amawanga ag'enjawulo kikwewuunyisa olw'ensonga nti kye kimu ku bitundu ky'oyinza okulaba oba okwogerako mu nsi yonna ekikyasinze okukola amawulire olw'obutabanguko obulabibwa ku mikutu egy'enjawulo n'obwavu obulagibwa ku mikutu gino obusensedde, nga wadde ajjudde ebyobugagga eby'enjawulo. Nga bwe nkugambe nti ebyasa eby'enjawulo byekulungudde, Africa tateekeddwako nnyo maaso olw'okuba nti ekifaananyi ekiragibwa mu nsi yonna kya njawulo, era nga kino ensi emu yagirabanga omukisa ogw'enjawulo n'etandika okubanga erumba Africa ebeeko byejjayo, era nga kino kyaleetawo ekibinja ekipya. Ekibinja kino ekipya ekyazze tekiyina njawulo na biseera ebyakyasa kya 19 abafuzi b'amatwale okuli Bungereza ne Bufalansa bwe byalumba ssemazinga wa Africa okujja okutwala ebyobugagga ebyali mu kitundu kino okutwaliza wamu n'abantu okubatwala nga abaddu. Amawanga ag'enjawulo agali mu kago gwa Bulaaya okuli amawanga amalala okuli America, China, Israeli ne India ne Canada okubanga geesogga ensiiko eno nago, wabula we weetegereza ensi emu mu zino zonna eringa yeewangudde ensiiko eno, ekifuula ssemazinga wa Africa okubanga yettwanira n'okweyunira amawanga gakirimaanyi mu nsi yonna. Ekisooka mu ddiiro kiri nti ssemazinga wa Africa alina ensi 54, na kino kitegeeza ayina abakiise 54 mu lutuula olwa ekibiina ky'amawanga amagatte, akola obutundutundu 17 ku bantu abali mu nsi yonna okutwaliza awamu, obutundu 9 ku mafuta agasimibwa mu nsi yonna, n'akola ebitundu 1 owa zaabu asimibwa oba ali mu nsi yonna, ebitundu 9 ku 10 ku kyobugagga ekiyitibwa platinum ne cobalt, akola ebitundu 2 ku 3 ku kyobugagga ekiyitibwa manganese, ebitundu 35 ku 10 ku kyobugagga ekiyitibwa uranium, ng'ekyobugagga kino kye kimu ku byobugagga ebisinga okwetaagibwa mu nsi yonna olw'okuba nti kiweesebwamu ebyokulwanyisa eby'amaanyi aga nuclear, era nga ekirala akola obutundu 75 ku 10 ku kyobugagga ekiyitibwa coltan. Bye bimu ku bintu eby'enjawulo ebisinga okulabisa Africa nga eyagalibwa amawanga gasinga. Kuba weetegereza obulungi, buli nsi erina ekyenjawulo kyeyagala, okuviira ddala ku byobufuzi eby'amaanyi eby'obusuubuzi, okuli ensi ezimu nga zeetaaga amagye ag'enjawulo. Mu mwaka ogwa 2016 Ssaabaminisita w'eggwanga lya Isirayiri mu myaka 5 Benjamin akyalako ku ssemazinga wa Africa, naye ng'olowooza yali anoonya ki? Bululu olw'ensonga waaliwo entabaganya eyaliwo mu kibiina ky'amawanga amagatte wakati w'eggwanga lya Isirayiri ne Palestine, era nga mwami ono yagenda mu maaso n'agamba nti Isirayiri ne ssemazinga wa Africa balina history afaanagana, era nga mu kino eggwanga lya Isirayiri lyasuubiza okuteeka ensimbi mu nsaasaanya y'amasannyalaze eg'amaanyi g'enjuba, ennima empya ey'omulembe n'ensaasaanya y'amazzi. Wabula we weetegereza mu mwaka gwe gumu ogwa 2016 eggwanga lya Isirayiri lyasazaamu enteekateeka ey'amashavu eyayitibwa Mashavu Irrigation Project, nga mu kino olw'ensonga nti eggwanga lya Senegal lyagenda mu maaso ne livumirira ekikolwa ky'eggwanga lya Isirayiri lyesenza ku ttaka lya Palestine. Amawanga g'omukago gwa Bulaaya gaasuubiza okuteeka obuwumbi 54 obwa dola ku ssemazinga wa Africa mu investments ez'enjawulo, nga mu kino bw'osuubira baali baagala ki? Baagala basobole okufuna omugabo ku katale kano akalimu kumpi abantu akawumbi kamu mu 3 miliyoni ez'abaddugavu. Ekibuga kya Brussels mu Belgium kyagezaako ne kireetawo enkolagana ey'enjawulo mu by'obusuubuzi mu mawanga agawerako 40
mu kino kyayagala kitekewo enkola ey'okubanga ebyobusuubuzi bitambuzibwa mu nkola nga ensi zino tezirina bukwakkulizo bwanjawulo buteekerwawo naye nga wewetegereza mu kino Africa yali efuniramuwa. Teri ggwanga mu nsi yonna likyasinze kwegwanyiza ssemazinga wa Africa nga eggwanga lya China, era nga bw'otunula projekiti ezisinga eggwanga lino lirinamu omukono munene. Ensi ezisinga bw'ozitunuulira zirina amabanja mu byenkulaakulana yaazo, era nga mu kino China bw'ogitunuulira ate yo ku mukono omulala esayininga cheeke esobole okufuna ensimbi mawanga gano. Okuva mu mwaka ogwa 2005 eggwanga lya China lizze liteeka ensimbi eziweza obutabalika bubiri oba ziyite trillion 2, era nga mu kino zizimbye enguudo z'eggaali za train eziweza kilomita 62 okwetooloola Africa, era nga kuno kwogasse oluguudo lwa train olukyasinze obuwanvu luno lugatta ensi ya Ethiopia ku nsi ya Djibouti. Ekibuga kya Beijing mu China kyassa ensimbi mu kuzimba ekitebe eky'ekibiina ky'amawanga agagatta ssemazinga wa Africa, naye nga weebuuza bafuniramuwa mu kino bongera kusimba makanda ku ssemazinga ono. Bongedde okutunda obuwanga bwabwe mu nsi ez'enjawulo kugatta n'ensimbi, era nga mu ggwanga lya Guinea-Bissau obupande obumu obulagirira ekibuga buwandiikiddwa mu Mandarin, era nga luno lulimi olumu ku lwogerebwa mu ggwanga lya China. Mu mwaka ogwa 2017 eggwanga lya China lyazimba enkambi yalyo ey'amagye eyasookera ddala wabweru w'eggwanga lino mu ggwanga erya Djibouti, era nga enkambi eno esobola okubeeramu abasirikale abasoba mu 1,000 mulamba. Eggwanga lya Djibouti lino atalimanyi liri wakatikati nga likonekitinga semayanja ebbiri okuli ya Mediterranean niya India kumpi ne Suez Canal. Eggwanga lya China lye limu ku mawanga mu nsi yonna erikyasinze mu kwenyigira mu byobusuubuzi mu Africa, era nga lino liyina amakampani agasoba mu 1,000 mulamba ayina ebyobugagga ebiwerako, era nga eggwanga lya China lye limu ku mawanga erikyasinze okubanga kyangu nnyo okubanga lifuna ebyobugagga bino. Obadde okimanyi nti ebitundu 1/3 eby'ensimbi eziteekebwa mu byenkulaakulana bya ssemazinga wa Africa zisinga kuteekebwa mu byakusima bya bugagga bya mu ttaka, era nga wewetegereza akakodyo akali mu kino kakulekera ensi ezisinga zibeere n'amabanja mangi nga ziremerera okusasula, era nga wewetegereza ensi ezisinga olwedde zaagwa dda mu katego kano. Wadde ng'eggwanga lya China lye limu ku mawanga agateeka ensimbi mu ssemazinga wa Africa, si lye likyasinze. Eggwanga lya Amerika liri kubisaamu, era nga ly'eggwanga erikyasinze okuinvestinga oba okuteeka ensimbi. Lirina amakampani agasoba mu 600 mu ggwanga lya South Africa lyokka, era nga wadde omukulembeze w'eggwanga lino yavaako yayita Africa erinnya eryo oba ekigambo ekyo. Ebiseera byekulumbudde nga Washington eky'Amerika kitunulidde Africa nga ekitundutundu ky'abantu abaliwo okulwana obulwanyi entalo, era nga kyova olaba kyateeka amagye agasoba mu 600 nga kuno kuliko ensi ezeetoolodde Africa okuli Central African Republic, okuli Niger, Libya, Tunisia, Mauritania, Chad, Mali, Burkina Faso, Cameroon ne ku mwanjo wano ku mulirwano ku mawanga agatuliraanye omuli Democratic Republic of Congo, Kenya, Somalia ne mu mambuka mu South Sudan. Mu kusookera ddala Washington eky'Amerika kyasooka ne kivaayo nga kyagala kyeŋŋange abatujju abaali boolekedde oba abasensedde ensi ezisinga mu Africa, naye nga gwoba olaba kiki ekyabakyusa obwongo ate bayingirire omulimu omulala, naye nga kiri bwe kiti nti baakulabanga omukisa ogw'enjawulo okulwanyisaamu eggwanga lya China eryali litandise okusensera, era nga kyova olaba ku mukutu gwabwe ogumu baawandikako ne bagamba nti Africa ye future y'ensi eno, era nga balina okubanga bagenda mu maaso bakozese omukisa guno basobole okufuna mu ekyo kyeyina akaseera kano, kuba mu mwaka ogwa 2025 abantu mu Africa bajja kuba beeyongedde nga beekubisizaamu emirundi 2 nga bali obuwumbi 2, era nga bwe tunaawerera omwaka ogwa 2060 abantu ebitundu 60 ku buli 100 bajja kubanga bali wansi w'emyaka 25 mu Africa wonna. Oyinza okwebuuza ku nsi endala, India. Enkolagana ya Africa oba ssemazinga wa Africa n'eggwanga lino erya India erudde ng'era tetandise biseera bino. Oyinza ogitunuulira n'ozzaayo emabega mu biseera bya Mahatma Gandhi,
India yayambako nnyo ensi ezimu mu Africa okufuna obwetwaze nga muno mwe muli Tunisia, Algeria, Ghana, Angola, Morocco nga okwo kw'ogasse Guinea-Bissau ne Mozambique. Era nga lino lirimu ku mawanga agayambako aba South Africa baali balwanagana okubanga baali baboolebwa mu nsi yaabwe. Era nga wadde otunulira ng'eggwanga lino lirina ekyamaanyi kye lifuna mu ssemazinga wa Africa, era nga kino kitwaliramu okubanga erina enkolagana ey'enjawulo mu byokwerinda by'amawanga agamu mu Africa okuli Botswana, Namibia, Zambia, Mozambique, Ethiopia, Uganda, Ghana ne Nigeria. Era ng'ekibuga kyabwe New Delhi kiyambako okutendeka ensi eziwerako amagye mu Africa wano. Mu mwaka gwa 2018 Ssaabaminisita w'eggwanga erya India yakyalako mu Africa, era nga olukyala lwe lwakulembera olw'omukulembeze wa China mu mwaka ogwo. Era nga mu mwaka guno eggwanga lino lyasuubiza okuggulawo ebitebe byalyo ebisoba mu 18 okwetooloola Africa. Naye nga tugende maaso nga twebuuza nti mu kino kyonna Africa ye eba efuniramuwa. Ekikulaga nti Africa ekyalina obuzibu era obugenda maaso. Africa ye continent mu nsi yonna omugwira wasobola okujja n'aggulawo company wabula nga togoberedde enkola na biragiro ebigenda maaso mu nsi eyo. N'abanga abantu bannansi asobola okubakwata n'abawa emirimu wabula n'abasasula ensimbi ye zaawulira zaayagala. Mu kino ojja kusanga nga kizibu nnyo omufirika y'omu singa aba akutte ekkubo n'agenda mu nsi endala n'akola ekintu kye kimu. N'ekirala ekisinga okwennyamiza era ekyewuunyisa mu nsi yonna nti mu Africa omuntu asobola okuva gy'avudde n'ajja n'ayingira nga bw'ayagala, wabula omufirika y'omu singa aba agezezzaako agende mu mawanga amalala ojja kwekanga nga ebimusabibwa biyinza omulemesa okuba nga aviira ddala mu Africa okweyongerayo mu nsi endala. Lw'ensonga amawanga gano gaateekawo ekintu ekirowoozesa amawanga ga Africa nti eri gye balaga waliyo ebyamaanyi ebisinga mu nsi yaabwe. Africa abakulembeze b'abafuzi b'amatwale baagyedizanga n'okugirwaniranga nga bakozesa lyanyi, wabula mu kyasa kino ensi ezisinga tezikyakozesa nkola eno era nga zikozesa mabanyi. Wadde ng'ensi ezisinga mu Africa tezitegeeranga akakodyo kano nti abantu bano bajja nga balina ekigendererwa ekyenjawulo nga beefuula nti bazze kulaakulanya. Kuba gukubamu akafaananyi ensi ezisinga mu Africa zirina ebyobugagga, n'ebyobugagga bino kankugereze ku ggwanga ng'erya China batwala raw materials ate ne weesanga nga bakomyawo ebintu bye bimu era ne babituguza. Ensi z'oyinza okulabirako ezirozezzaako ku bbanja eriva mu ggwanga lya China muno mulimu eggwanga erya Zambia wano ku Africa n'eggwanga erya Sri Lanka. Lyatuuka okuwaayo omwalo mulamba eggwanga lya China lisobole okusolooza okuggyayo ensimbi zaalyo ezeewola. Era nga mu kino kikulaga ki? Kikulaga nti wadde ensi zino ziringa ezirabibwako ng'ezimu ezigudde obuzibu olw'amabanja, tekirobedde mawanga gasinga mu Africa kubanga gasigadde geeyunira enkola eno ey'okubanga geewola mu ggwanga lino. Wabula kino kikulaga ki? Nti ensi ezisinga mu Africa teziyiga biki bikwatagana na history abaddewo era nga gakyayongera okuba nga gagenda kugwa mu katego kano. Kubajjukira eggwanga lino likyagenda mu maaso n'enkolagana y'amawanga gano, naye nga mu kino gye binaggweera amawanga gano galowooza nti gagenda kifunamu. Naye ng'era bwe kyali mu biseera eby'abafuzi b'amatwale bwe bwalimba amawanga agasinga mu Africa ne baba nga basayininze endagaano ez'enjawulo mu ekyo abafuzi b'amatwale be baasuubiza byonna okutuukiriza. Africa yamaliriza ng'egudde mu ntata ate ne baba nga mudda baabeefuulira ne babafuga n'okuba nga babatwalako ebyabwe. Mu nkola y'emu mu kyasa kino ekya 21 Ssemazinga wa Africa yandibanga ayolekedde enkola era y'emu eyaliwo mu byasa ebyo. Bwe tutagenda mu maaso nga tetwetegereza nsonga nkulu amawanga gano lwaki gaba gatusembeza oba gatwesembereza okujja ewaffe, tugenda kwekanga nga tufunye ate ebizibu ebisingawo ne ku ebyo, era tujja kwekanga nga tuli momboze mu mawanga agasinga. Era nga n'olw'ensonga eyo akatambi kano nga nkakomye wano, tunasisinkana omulundi omulala.